po jako akawuwo. Abategesi battabamiruka owa Buganda babeera mu mambuka ga America begattira mu kibiina ki Uganda North American Association bagenyiwaddeko ewa Kamalabyonna wa Buganda ku Bulange Mengo. Yuna kigwayo to Uganda North America Association ekibiina ekigatta bannayuganda abali mu America. Pulezidenti w'ekibiina kino Kiyuna Henrietta Wamala asabye ofiisi ya Nnabagereka okulagaana nabo okutumbula ennimi ennansi naddala mu ggwanga erya Amerika. So tubadde tusaba Buganda Land Board ekolagane naffe ng'abantu abali mu diaspora era nti nno protectinga land ne other properties abantu be baguze mu Buganda. N'ekirala kyensabye obw'ekitiibwa nti njagala ntandike ekisaakaati mu Yona era njagala mwebuuzeeko bwe mba nga nsobola nekyatuwa ku magezi tube tutulaninga successful kisaakaati program mu Yona. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akubiriza abategesi ba Yona okufaayo ennyo mu kuyitimusa abakyala. Obusobozi bw'abakyala bwe babweyambisa kitegeeza nti emirimu gye bateekeddwa okukola ng'abakyala bajja kugivaako era abakyala bajja kusigala nga be banyaffe, bajja kusigala nga be batuyonja okutulabirira okutugunjula era ndoza bajja kusigala nga be bakatikkiro b'omu maka. Naye ate okubayitimusa kitegeeza okubawa omukisa. Mukuumaddamula era ategeezezza nti kyekiseera bannayuganda okuyambagana anti agali awamu. N'olwekyo mbasaba mwekolemu omulimu okusooka bannayuganda bakolere wamu abali ebweru nga beegasse. Ekyokubiri mujje ebyobufuzi ebiyitiridde mu kibiina kya Yuna. Si kirungi okugamba nti Yuna ya kibiina gundi oba kibiina gundi. Yuna kisaana kibeere kibiina kya bannayuganda abali ebweru. Mulina ebintu bingi naye bakwatako babakijjanya. Mu buufu bwe bumu Namasole wa Buganda ow'ekitiibwa Margaret Nagawasewoza akubiriza bannabuddu okwetanira enteekateeka za Kabaka naddala ez'ebyobulamu ng'okwogera bino abadde atikkula amakulu agaleeteddwa amagombolola okubadde Mitubeena, Katwe ne Bukakata okuva mu ssaza ly'e Buddu. Njagala okubakubiriza bannange, Ssaabasajja Kabaka alina programs nyingi nnyo ate tezisobola kubeerawo programu ezo neziyimirirawo ffe nga tetuzijumbidde, ffe bafuga nga tetuzijjumbidde. Twali ekyokulabirako ekitongole kya Ssaabasajja ekya Kabaka Foundation. Katikkiro ow'ebyalo bya Ssaabasajja ow'ekitiibwa Moses Rutu akalaatidde abantu b'Omutanda okwerinda endwadde era beetegekere ne sizoni ey'enkuba. Okwekuuma ennyo endwadde eziva ku bukyafu nga mwe muli ne buno kaakati obutwewanisizza emitima obwa coronavirus. Bassebo ne bannyabo bannabuddu obulwadde tubwekuume nga tufuba nnyo okwekuuma nga tuli bayonjo era n'okunaaba ennyo mu ngalo. Omumyuka w'omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu Muwalimu Abdallah Kato Kalule yeebazizza abaami ba Kabaka olw'obunyiikivu mu mirimu gy'Omutanda. Batwetisa amakulu ga Ssaabasajja Kabaka ate ne tuba ba mukisa maama n'obeera nga ggwe otutikkudde olwaleero. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.